Muwanga Kivumbi was not abducted. He was arrested. Road block, the police eri wali, Roganti bamu abducted. He was arrested. He was arrested. Oli oluchitinde kubagati, muze ekyo setanga. Probability of 90% kino kiri digitally enhanced. Don't waste even your time. But we can analyze it even further. Nengo labo muntu already amaze okukola comments empitirivu bikibi wakitunudeko maybe bwe bamala okwogera ebigambo byabwe ng'ebyo ebyennyika z'emitima gyammwe bazivuga bazitwala Mmengo nawo baddugalizeewo ddala tebaagala kuddugala bokka basiige ekifaananyi tekitegeeza bye boogera oba ebikolwa byabwe ne Ssaabasajja Kabaka abikkiririzamu butereevu gwe Omuganda oyongere okwenyiikaalira ddala emmeeme n'okuggwamu amaanyi weerabire ddala ng'ataluyikaayo sira weerabire ddala ng'atakyaliko wammwe kubanga Nazzikuno we baakukubanga nga maama taliiwo ng'amaziga go gatereka essuubi lyo likubeera mu maama kudda era bw'omulaba nga kkirira akomawo otandikirawo okukaaba amaziga go ge waterese kubanga ofunye omununuzi gw'ogenda okuloopera atasobola kukuvaamu nti omuzadde y'alina okusembayo okuva mu mwana we actually omwana asobola n'okwevaamu nga ye omuzadde tannamuvaamu kakati ewa muzaddewo gy'obadde osuubiranga okuloopa ebbanga lyonna oba gy'obadde osuubiranga obuweerero bwe bamala okukola eno ebikolobero obasanga mu maka ga muzaddewo nga beekubya bifaananyi weerabire ddala ng'atakyaliko wammwe gye baddugalidde eri gye beddugaliza bwe bamala okweddugaliza nga baleetako ne maka gammwe kopi nga nawo baddugalizaawo ddala waliwo entities bbiri ezibadde zisomesa abaana baffe oba ezibadde zoogera omwana wa Buganda n'awulira esooka Bwakabaka bwa Buganda obwo singa omwana anaabujjamu obwesigwa simanyi wetugenda someserezanga baana baffe walala era simanyi Buganda yaffe ey'enkya enaabeera etya si Buganda yokka wabula Uganda yonna kubanga Buganda si y'Abaganda bokka Buganda yafuuka y'Abannayuganda bonna ey'okubiri kadongo kamu somero eritambula actually lyamaanyi nnyo nsobola oddigeraageranya ku kisaakaate sinakindi n'okusingawo kakati Sekasobeza akutta abayimbi ba kadongo kamu abasomesa baffe oba ekitongole kya kadongo kamu essomero lyaffe eritambula akiddugazza takomyawo n'agenda ne mu Bwakabaka bwaffe addugazzaawo nga yakamala okwogera ebyekijjega kubanga appointment nkakasa yali yagifuna dde egenda mu Bwakabaka bwaffe oba egenda mu nnyumba ya kitaffe bw'oba wafunye appointment egenda okwogereza mu maka ag'omukyala gw'ogenda okuwasa ate tekinyuma kukulabira ku mawulire nga gwali mu kuba omuko okumutta ow'omu maka omwo agenda okukugabira gwagenda okuwayira ku lw'omukaaga ate ku lw'okusatu amawulire gakulaga okuba mukoddomiwo bw'oba olaba kijjensa kale at least waalirinzeeko n'ovaayo dhani okusooka okwogera ebyekijjega byo n'omala ate n'ogenda maka gaabo bwe wayogereddeko ebyekijjega okukakasa ensi bw'ataawambiddwa wabula yakwatibwa bukwatibwa abakwata tumanyi we batwala era singa abadde yakwatiddwa twalibadde tumanye ew'okumusanga kuba ye baakugambanga nti gundi akwatiddwa ng'omanya wa ew'okumusanga kibanga we bakugamba nti gundi emmotoka emukubye emusse onoonyeza mu mawanika emmotoka bw'eba ekubye omuntu n'emutta onoonyezaawa gundi yayiseewo wano naye ng'alabika anyweddemu naye ng'alabika akyagenda era kunywa onoonyezaawa mu mabaala
omuntu akwatiddwa obukwatibwa tumunoonyezaawa. Leero tuli mu lunaku lwa 10 gwatugamba eyakwatibwa obukwatibwa situmanyiiko mayitire ge, era situmanyi we tutandikira kumunoonya. Poliisi ekwata eteekawa, kubanga ekiwambiddwa kye tutamanyaako mayitire kibanga ekibbiddwa. Situyinza kugamba nti poliisi yakwata olw'okuba yaliwo, ye tumanyirewo oba yaliyo, kubanga abaaliwo ffe tulaba byambalo, ffe tumanyirewa oba yaliyo. Bwe twekubira enduulu nti Muwanga Kivumbi yawambibwa buwambibwa, nojja n'ogaana edda poliisi yamukwata, ffe tumanyirewo oba yaliyo, kubanga ffe tumanyiyo bwekwata wa weeteekeddwa okutwala. Kanina ffe twabuzaabuzibwa yali yunifoomu oba yali poliisi yennyini gye tumanyi. Omubbi bwabba abuzaawo bubuza. Kakati Muwanga Kivumbi munyakule, si mukwate. Senga yali mukwate tebaali mukukusizza ng'ekitereke. Oli wano otumatiza ewantu we poliisi we yali ku road block bimeka abasajja abo ab'omu uniform bye bakoze. Era olowooza poliisi ekyasobola okuyita n'ogamba nti kanneetwale? So nga Nazzi kuno poliisi bwe yakuyitanga weetwalanga wekka, kubanga wamanyanga ngenze mu mikono mituufu, embuga walabika waliyo ensonga. Ne poliisi ekyasobola okuyita ne weetwala ng'abasajja ababeera mu uniform bakuwa beyiro leero kooti, ne bajja enkya ne bakunyakula. Oluvannyuma lw'okunyakula ne bayita bannyombi ttembo, mugende mukakase nti twakutte mukwate. Ekyayina gweyinza okuyita n'etwala abakuuma ddembe nga bafuusa abawamba abantu. Kale baamukwata, tukkiriza baamukwatira ki? Kuba nakyo tetukimanyi. Muwanga Kivumbi ali mu ba senior citizen, era si mbwa nti bw'ogitta ogisuula ku jjirikiti. Bw'omala okukwata Muwanga Kivumbi kale communicatinga omuvunaana musango ki era omututtewa. Naye okumalira ddala ennaku 12 situmanyi musango gwe wamukwatira, situmanyi wawa omututte, n'essaawa 24 zaayitako tizibalagirwa okumuwa kooti awozesebwe, omusango gwonna gwabazizza, naye tetumanyi kyamukwasa. Situmanyi wa gye baamutwala. Omukulu ali mu kutumatiza wano, poliisi yabaddewo, mwalabye road block. Kakati ffe tumanyirewa oba road block eyo yali ya poliisi oba ebyambalo bye byali ebya poliisi. Situyina kubeerabeera liikirivu tugume. Mukyala wa Muwanga Kivumbi akuba ettooke ennogaalye olw'okuba nti poliisi ye yakutte omwami we. Abaana be bakyasobola okukwasa bye basoma ku ssomero olw'okuba nti poliisi ye yakutte omwana we. Actually luli lwe baakwata Muwanga Kivumbi twamanya gye baamutwala, era nga tumanyi n'emikono gy'abantu mwali. Si nsonga musango kyo gwali gumukwasizza, naye at least nga tulina we tumusanga, oba ne balooya be nga balina we bamusanga. Leero Muwanga Kivumbi omusanga wa? Famire ye emusanga wa? Ani amulina? Ali mu mikono gy'ani? Avunaanyizibwa musango ki? Era ebigambo byo bisobola okuleeta obukkakkamu mitima gy'abaagala Muwanga Kivumbi olw'okuba nnyombi ttemba ayogedde. Poliisi ye yamukutte ku road block nga twali tulabyeko ab'amagye nga basakata Kyagulanyi nga abasakata ente eggulu. Uniform nze nkyagiwa ekitiibwa. Nga twali tulabyeko abeeyita ab'amagye nga bakutte emiggo, bakuba Kyagulanyi emiggo gye batayinza na kukuba nte. Nga twali tulabyeko owa spray ng'afuuyira Dr. Kizza Besigye Kamulali mu maaso. Owa UCC
alina okuregulatinga ebifulumira ku mpewo ate yetafiritinga byafulumiza ku mpewo. Kibanga akuba akalango ka iPhone kyokka ng'ate ye akwata Tekino, oba akuba akalango ka Tekino ng'ate ye akwata iPhone. Bw'oba oyagala ebifulumira ku mpewo bibeemu ensa, sooka naawe ofulumizengako ebirimu ensa, naye ozze tonaabye maaso n'obwongo tobwozezza. Ozze buzzi naawe tuwulire nti gy'oli ssenkulu wa UCC. Ate maama agifumbya tagiwoomya oba agitta tagiwoomya. Abalala boogererako ku mpewo zange, nze siiyogerereko, leka abalala bategeera boogerereko, gwe tomanyi kwogererako. Mukulu Nnyombi Tembo, gwe tomanyi kwogererako. Mwalaba poliisi ng'emukwata, golowooza kituyisa Idi Amin omutemu lwakuba nti bye yakola nga tetwalabanga oba tewabangawo kamera bizikwata. Ye bimeka olwo ebinaakolebwanga olw'okuba waliwo kamera tubeere bamativu nti kasita twabirabye byakoleddwa mu kamera nga waliwo n'abakuba abaana b'abajja baabwe mu kamera, tugambe kasita babakubidde mu kamera zaabaddewo. Ogwo si musango kasita kamera zaabaddewo. Ono abatta omwana wa Rugby Sydney abakola mob justice baabikolera mu kamera, tegwali musango olw'okuba baabikolera mu kamera. Kale na poliisi kitwewuunyisa bano bajoozi bannabaki abakola ebikolobero mu kamera. Ne boona neetegereza kiki ky'ononkola, y'embeera mwe mututambuliza kati temukyatutiirako ddala. Ani Muwanga Kivumbi okumukwata nga mumukwatidde mu kamera si kyekitegeeza nti oba okumuwamba nga mumuwambidde mu kamera si kyekitegeeza nti mwakwata mukwata olw'okuba waaliwo kamera. Kubanga neyafuuyira Dr. Kizza Besigye Kamulali yamumufuuyirira wakati mu kamera alino ayitwa Gilbert Bwana. So kati teriro bajjogo na bujogo okubanga kakati n'ebikolobero mubikolera mu kamera ne mutawani wa Museveni akuba n'akuteeka mu kamera. Ne mu basement yateekayo kamera tukifuule ekiri mu mateeka olw'okubanga abikolera mu kamera. Kale byonna bikole naye bw'omalanga okubikola tojjanga mu luggya lwa kitaffe. Ate nammwe abali mu luggya lwa kitaffe musengejjengamu be muleeta mu luggya lwa kitaffe, kubanga ekigendererwa kyammwe kitubuze muvumaganya kitaffe. Mumufaananya okubanga ebitukolwako abimanyiiko ate abiwagira. So nga ate yakugamba Obwakabaka buwambe akubasi yatugamba bani ababuwamba ne musobola okwetegereza n'okwepimira. Bani ababuwamba bebo abayita abaddugala maka ga kitaffe. So nga ate ne bwe bakaaba tukubirizibwa okugendayo nga tulongoosezza. Wali azamanya muno sooka omusasula ogende kukaaba. Watemula sooka weetondere famire yo gwe watemula ogende kukaaba. Wayagala muka muno sooka weetondere muno ogende kukaaba. Kaaba eyagala nnyo abayonjo. N'amaka ga kitaffe tebaganaabiramu wajjayo batukula. So si bagenda kuddugazaawo